muntu wabulijjo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Munafatuliriza wona wosinzira olunaku luno olwaleero essaawa ziweze 10 kuyisa eddakiika ziri 9 mukwanga wafatuliriza wonna wooliyenza omukugulukungu okubuuzaako nenkwebaza okuliriza wonna anesi wosinzira okutuliriza batugoberera nga musinzira ku 1.9 ku sigino yaffe eyo ng'otufuna bulungi wooli webale nnyo. Waliwo abasinzira ku YouTube mwebale kutugoberera bali ebweru w'eggwanga abali online mwenna omusinzira mwebale nnyo. Program ebeera mpulidde kamenya kadde kano ssaawa ziba 10 apaka ssaawa ziba 11 tubaako ensonga zetugenda basoma okuba tuwetegereza. Of course gabeera mawulire ago agabeera gagenda basoma okuba nti gatambula okwetoola eggwanga. Angenda kuwaako matono olw'ensonga nti tulina bannaffe okuva mu Raising Voices betugenda okubeera nabo naye nga sijja gana kutegeeza nti omukulembeze eggwanga General Yoweri Kaguta Museveni ku ssaawa 2 ez'olweggulo kiteeke mu time table yo nti agenda kuba ayogerako eri eggwanga. President asuubiddwa okwogera ku nsonga za security oboolyawo n'ensonga endala enkulu mu ggwanga akale ssaawa 2 ekyo nakyo weekiri. Ye Kyagulanyi Robert Ssentamu Bobi Wine akyatalaaga eggwanga era national tour olunaku olwaleero etuuse mu kitundu ekyerira gyabadde nga bulijjo ekibadde kibeerawo kumpi buli gyabadde ayita. Kyagulanyi olwaleero abadde Lira era katugambe nti akyali mu kitundu ekyo ekyerira. National tour ekyagendera ddala bulungi nnyo mu maaso akaseera kano. Byebyo byenyinza okugenda maaso okuba nti ate babuulirako ebira tunaba tubitegeera mpolampola ebyomu paalamenti baminisita gye bali mu kwogera ekibatuusa leeti mu paalamenti abamu ne batajja abasinga beekwasa jjaamu. Kati bannaffe badde bita mu paalamenti banajja bongera okubabuulira engeri baminisita gye babatabukidde n'engeri gyewongera okuleka nti beebulankanyaamu. Akadde kano watali kutwala budde wonna alisi otegedde ensi nga bw'eri Uganda ebirala ojja kuba obitegeera. Tuwegatiddwako bannaffe aba Raising Voices mukyala Mariam Nakiyingi